لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بغير عمد. الحمد لله الذي خالق كل شيء. الحمد لله الذي يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل لا يجري في السماء برحمته يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Wageni wetu wa leo sote nataka kuwashukuru kwa kufika hapa. Tunawashukuru sote kwa kufika hapa kwa wingi. Sisi ndio wazazi wa Ismaila. Ismaila alikuwa mtoto wetu, mtoto sambamba kama mnamuona. Tunasikia alimuona alikuwa mtoto sambamba, lakini kifo haina sawa, haina dakika, haina muda, haina siku. Ilikuwa ya jana na yote ni ya Mungu. Mungu ndiye alitunga kifo namna hivyo. Sasa tunataka kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tunataka kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mtoto wetu huyo Ismaila. Alikuwa na miaka 44, lakini alikuwa na wanyang'anya, alikuwa anawasema mimi niko mzee kabisa kama miaka 60 au 60. Lakini alikuwa jamani, alikuwa ni jamani. Nataka kuwasalimia kwa mkubwa wangu Bwana Muhammad Kasadi. Kila siku alikuwa anasema wewe mtoto wangu, nenda kuniletea pressure. Nenda kuniletea pressure wewe mtoto. Rudi kule Sweden. Ndio akasema hakuna hiyo mzee. Mimi naenda kuwa hapa ni kwetu, nitakufa hapa na nitakuwa hapa na wewe. Lakini ya Mungu ni hii. Ya Mungu ni mengi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa Ismaila. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa Ismaila. Nataka kumshukuru kubwa wangu Muhammad Zee. Asanteni sana Muhammad. Asanteni sana. Tunakushukuru sana. Na wale wote wapenzi wa Ismaila, wa bloga, wa TikToka, wa nini wote tunawashukuru sana. Asanteni sana, asanteni sana. Kwa sote ndio mlifanya, tumeshukuru kabisa. Tutakuwa hapa. Ismaila alikuwa anasema kila siku mimi nitaburiki. Mnatuona ni sitaburiki haswa. Ni lazima, ni haki kabisa. Lakini tutakuwa hapa. Mwenyezi Mungu atatulinda. Asanteni sana, asanteni sana. Twakalokweba alhamdulillah. Twakalokweba buli yenna ila kyakwezi. Okweba speaker. Obwaka bwotese Bwana Muhammad Sereko. Alhamdulillah rabbil alamin. Tubagumya ndi embeera gye tulimu ile tango kumiikiriza netutakwera bakumiikiriza kusaba Allah nweze tukumiikirize kuba ya muntu wate yakoze eki esawa wewe tuze tokola ki iza jaa ajaluha kiba kikoze eki kiba kiweleka ajali yakoze eki none tusaba Allah yongere tuwulira namwe abagumye kuba Ismaila atusoseyo obusozi nja kusaba muna abakungu mwe bali kulaga Ismaila mukwano abaddeyo oyo buli omu nga bwamwogerako bati bakola ki bwabadde naye musaasire mukadde wo kubanga Ismaila abadde amujanjaba nnyo abadde mukwano gwe nnyo kuba ye firstborn we omusaasire ala amugumye n'abasigadde ffenna atuneze nsaba Allah eyabaleese abatambuze emirembe muba mutuuse okuddayo twagala okwebaza mikwano gya Ismaila bonna Hamis Kigundu Mwami Sereko Nalumaze Balamu okulabye Bebeko okulabye timu yonna MK timu balabye bonna ne kwesogeddeko waliwo atetuwano wano okumulabye besogeddeko mwena mumanyi nti tubagala nnyo
kulwa Ismaila mwebale kumulaga mukwano nembeerawo asante emisango kubasomi karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulongera okubagiza Said ezaala Ismail nga bwe bukojja taata we babeera nga bwe bali nsaba wabanga kojja wali wasobola okubeera nga ayimirira naawe kuba omwana tazaala omu taata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okujja okunzikirako omwana wange Mungu bw'atyo bw'agira era musaba aŋŋumye naye amusaasire amukendeezeko ebyamusabako kubanga tebibadde byangu naye oteeka okumanga ng'omuzadde kubanga kino nkyewunya okulaba abantu abantu badde ate baziika nga baziika kuwe kati ate nze nziika omwana ate nomuze ate nze munziikireko ki mutabani wange inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bannange neebaza mwanatamizi ne honorable bannange kyemunkoledde nsaba Mungu abatusera okuseeramu obulungi ne sipiika mutuuse obubaka bonna bumutuuseeko ne MK bonna nti nsanyuse nnyo newankubadde nga ndi musanyu bana kabalungi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Sudi Musoke nzenzika ku maama wa Ismaila beebaza nnyo mwenna abazze omwana waffe Ismaila kwogera kunemera okunema kubanga twalukanye eggulu nga tukojja Allah fenna tugumye saasira mukodomi wange Muhammad Kasajja ne bange bonna ekigambo Allah kyatulagira okubeera inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kyokka kyekisembayo temugeraku kirala waffe olw'okuba tufiiriddwako muganda waffe Ismail mu kiti ky'obuntu tewali yali yagadde muntu munne kufa naddala mu nfanga eyo. Oba twawula pate oba twawula emisayi nga gw'olina gwa bbulu nze nina gwa reedi, tewali yalisabidde munne kufa naye ate teri yalisabidde munne kufa bw'atyo. N'olwekyo nga nsaba nti ffenna tugoberere na ssaala newankubadde tumanyi nti Ismail wagenze ffenna wetukola ki wetudda. Engeri eyinza okuba ey'enjawulo naye nga tuddaawo. Naye ffe ng'abayimbi ku sayidi eno tulina okuba nti tunyoleddwa nnyo lwa nsonga. Nze omu ku bakonvinsinga Isima oyo okulinnya ennyonyi okudda e Uganda. Ekintu ekyo kigenda kunsigalako nnyo ng'omuntu kuba nalumwa nnyo okulaba nti yali alina amagezi mangi mu kunnyonnyola. Waliwo ekigambo kye bayita okunnyonnyola omuntu nannyonnyoka. Tetulina nnyo bantu bangi basobola kunnyonnyola newankubadde babeera bamanyi ekyokwogera. Naye baganda bange tufiiriddwa nnyo. Naye buli awaba ekibi tewabula kirungi. Isima abadde asobola okugatta era alese atugasse ffe nga ba bloggers, kubanga at least kati musobola okulaba nti organization ey'aba bloggers kati mirimu tebikyali bya kiyaaye. Ffe ng'abayimbi tukimanyi nti kati tekyasobola kukola nga tetulina ba bloggers. Era baganda bange bato bange mwenna katubasabire emirimu gyammwe mube nga mbeera mugikola bulungi. Bamaseeka, taata ne family, Allah abatukuumire era abagumye, era nsaba Allah taata akunkwatireko kubanga Ismail talese mwana okusinzira ku nze.
alinga atuggaliddeyo nti tetulina kuddamu kumunoonya, naye yali ntegeka yaani ya Mungu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi